Suwa ku Delta TV. Endagaano ya laavu yaffe eyo maze gikola ne sitampu ne konnamu ng'omutima nguwadde gwe bingi switi byenkuwadde ng'ebiroto byendota buli kirooto ekyessanyu kyonna nkiwadde gwe. Oyo mukyala Frida yabadde ayimbira omwami we Moses ate era mukyala Martha n'omwami we Steen Peterson nabo ne beeyimbira. For you life, oh life, oh life. He likes this song. Bibone tugenda kulanga tutusako mu program yo okwanjula n'embaga ku Sunday eno nga munnange tugenda kutusako kye bayita embaga ya kooti ebeera etya. Mukyala Martha ye muzungu gwe yasizeewo okuba embaga mu mbaga ya kooti ate era nga yayambadde change dresses bbiri zonna nga nungi ate nga ku reception yabadde simple and very nice kubanga bayise abantu nkaaga bokka. Lwaki bakikoze bwe batyo ate bwe tunavayo tugende eri ejjinja nsuube tetugenda okubeera nga tulaba omukyala gwe bayita Nankwanga Frida ng'alagayo omwami we Kagwa Moses, original man from Masaka. Nga bw'omanyi nti abasajja Masaka bamanyi okugaba oluvannyuma lw'okukwata ate ebintu ebyo byonna n'omutwalo yamuwadde ready eri Lugogoma naye nga omukolo gwabwe gwabadde mu essanyu naddala omukyala ng'afuluma. Bannange twali tukyasanyukira omukyala okufuluma ate n'atubulira n'engeri gye baasisinkanamu. Twesisinkana mu taxi kati bwe yatuula nange nentuula nemusaba mpitewo namukola obukozi bwe nti nze nempitawo nentuula we nali nti nemulinnya Amanda paka lwe namufuna mu ttaala yasooka n'agaana enamala nemufuna. Oba kitegeera byonna tubisa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday eno saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 nange Sharita. Tobola bangannemu